Olubuto olunuma naye ndowoozezza neetaaga okukola akantu kano oboolyawo nze naawe andaba tubeeko ekitini kye tukayigiramu ate tumanye butya bwe tusobola okwetereza kubanga tuli bantu tusobya ate ebintu ebimu tusobola okuharmonizinga ne tumanya butya bwe tusobola okukwasaganya ensonga ezimu. Nkakoze kiro ekya Easter mbadde nva wano ku Maria Flow e Masaka wabaddewo show ya Aromatic Entertainment eyansobeddwa live on stage. Njagadde ntuukewokko kubanga naliwo luli bwe baali bategese show ya akali amaggwa live on stage. Show yaliwo ku Christmas yaliwo ddi badde nkebera wano sijjukira bulungi lunaku show eyo lwe yaliyo, but I can recognize wano ku channel yange mbadde ntunuulira nga akali amaggwa live on stage namu uploadinga ku Boxing Day y'omwaka oguwedde, that is 2022. It was 26th of December 2022 lwe nateekayo show eno ey'akali amaggwa live on stage. Empisa ze mwolesezza bwe mbadde ku Maria Flow sizaagadde aba Aromatic Entertainment. Bwe nali nshootinga akali amaggwa waliwo omukulu omu eyajja n'antuukirira, saasobola kutegeera mannya ge kubanga yanvuga speed, naye ate namwagala nnyo kubanga yandaga nti at least he's professional. Yaŋŋamba nkulaba ne kamera, singa mbadde muntu mubi nandize nempamba kamera yo, naye engeri nange gye ndi camera person mbadde nsaba twogere mu buntu. Osiibye otya ssebo? Bulungi ssebo, osiibye otya ssebo? Gyebaleko ssebo, kaale ssebo naawe gyebaleko. Nze ndi camera person, nkola ne Aromatic Entertainment era nze nkwasaganya ebimu here and there ebya protocol naddala bwe tuba mu live shows zino bwe tuba nga tuzitegese nti ye ssebo mukama wange olina eyakukkiriza okwata show eno nti siina yampadde lukusa kukwata show eyo nti ekituufu kiri nti mukulu FIC kuba yambuuza ne mugamba nze FIC ndi munnamawulire naye nina omukutu gwange gwe nteekako content ono baguyita FIC Media, guli ku YouTube nti so oli mugezaako kukola gulire kulaga show bwetambudde n'ebifaanaganako bwe bityo nti okay kale fine nkitegeera. Mbadde mmanyi nti olese kamera yo okwate omuzannyo gwaffe oguteeke ku CD ogutunde. Ne mugamba nedda nti kale bw'obanga oli munnamawulire it is okay. Kakati ekiriwo kiri bwe kiti, ffe nga Aromatic tetukkirizibwa oba tetukkiriza bannamawulire oba omuntu yenna okukwata show zaffe zino eza live on stage ku ntambi, olw'ensonga nti emizannyo gino tuba tukyagyongerayo eyo mu bitundu ebirala oba tuba tetukomye guzannya wano ku Maria Flow wokka woogulabidde, tuba tukyayongera okuguzannya mu shows endala mu bitundu ebisigadde. Kati gwe bw'oleeta kamera yo n'ogukwata n'ogushuutinga, abantu oba n'agulaba
baba tebajja kujja mu shows zaffe endala ze tunaaba tutegese. That's why tetukkiriza muntu yenna kukwata mizannyo gino. Omukulu ekyamazima namuddamu nti yes, nkitegedde bulungi era mbadde sikimanyi, mbadde nsaba kunsonyiwa. Nangamba kati omanyi tukole bwe tuti. Ngenda kusaba ojja oyogere ne mukulu Ahmed Lubowa kubanga of course ye top boss ya mukama waffe yatutwala buli kimu yakimala. Badde nsaba ojja oyogereko naye olabe kyayinza okuddamu naddala ku nsonga eyo. Ayinza okukkiriza tomanya, oyinza okufuna omukisa n'akukkiriza n'ogukwata munnayi naawe n'ogenda n'okola ki n'ogufuna mu byansi. At the end of that day fine, it is our content, muzannyo gwaffe, obuyiiya bwaffe, ffe twagutegese, stage yaffe, abazanyi baffe, buli kimu kyaffe. So we own all the content you're going to shoot. So osobola okujja n'oyogerako naye n'olaba tomanya. So ate ndowooza bwe yagenda okumuyitayo, actually I didn't go to meet Mr. Ahmed Lubowa. So kati yagenda ndowooza eri backstage ogenda omusisinkana. Kino kye ndowooza kye yajjayo. Nakozesa psychology wange omutinitini gwe nasoma. Nendowooza nti ndowooza bwe yagenda omusisinkana yasanga ali mu kuteekateeka bazannyi. N'amugamba ndowooza yogera naye kimalirize. Kati mba ndi awo omusajja ng'akomyewo. Mukomawo nga ngamba engeri gy'ogenda okukola amawulire toyina intentions, tosigamba nti ogenda kukwata muzannyo gwonna kuguteeka ku CD kugutunda or something of that kind. Mbadde nsaba okwateyo eddakiika 3 of course kubanga omuzannyo gwali gwa ssaawa ndowooza ssaawa nga 4 ku 5, 4 to 5 hours. Mbadde nsaba okwateyo eddakiika nga 3 ku 4. Nkakasa ezo eddakiika nnyingi nnyo era zikumala bulungi okukola amawulire go. Kuba ekyaddala singa mbadde muntu mubi nandibadde nkukkiriza kukwatayo eddakiika 5 oba 10. Ekinene nnyo. Naye nkuwadde eddakiika 3 ku 4 gokka gw'oba okwata oggyeko kamera yo. Bw'onooba okyayagala okulaba omuzannyo ogulabe paka gye guggweera. Bw'onooba toyagala gulaba opaakinge kamera yo otambule ogende. Tutegeraganye bulungi mukama wange. Singa oyawukana ku ndagaano n'oyisaamu mu ddakiika 3 oba 4 genkuwadde n'oweza essaawa, nze nja kujja buzzi kamera yo ngiwambe kubanga olukusa nduyina. This is our content. Tutegeraganye nti yesebo tutegeraganye. Era nze ku ddakiika 4 ngenda kujja nkugambe time up sebo kola ki akadde ke nakuwadde kaweddeko, zingako kamera yo okole ki otambule ogende, oba si kyekyo ogiteeke mu baaga yo osigale ng'olaba omuzannyo. Saali mubi nga mshutinga bintu. Lwaki bino byonna mbikunyumiza gwe alaba FIC Media? Bangi mwampereza comments. By the way zimu ngenda zisoma kuba mbadde nziyitaayitamu wano nga ndaba. Mwali mu Nsaba party ey'okubiri. Abamu nabaddamu abalala ne sibaddamu. Nali sitera nnyo kubamira nsonga. Mba njagala n'enkola okunoonyereza oba oluusi nina ensonga lwaki abamu saabaddamu. So nali nina ebimu byenkyayagala okutuukako ndyoke mbawe feedback. Era munansonyiwa abasinga abaali bansaba next part okubaddamu. Naye ndowooza sofa
kyennaakanyumyako otegedde lwaki saakuwa paati yakubiri. Abasinga abasanyukira waako oyo gwe nakola kwaliko Teddy Case, Beatrice Namuju, nalabako Sumaya Vania, Naziwa Prosi, nalabako Marion Nancy, Maimuna Ali, Namubiru Brenda, Rashida Shalom, Nalunga Jacqueline ne Fari Kivumbi. Ensomyeko abatinitini comments zendabyeko wano ezimu zenafuna. Fari Kivumbi gwomu kuba nsaba ekitundu ekyokubiri ekya Akalyamuaga live on stage. Kati ndowooza nkuwadde ensonga nti bampaako eddakiika ezo zokka, ate nazo nga banyambye buyambi, of course kubanga it is their content, it is not my content, but I appreciate kubanga alisi bampaako eddakiika ezo naawe zewakola ki, zewalabako. Kati olwaleero nfunye enneeyisa gye mbadde naaludde okulaba mu movie industry oba oliawo ne entertainment business okutwaliza ewamu, kubanga gwazanya movie oli mu entertainment fraternity fenna mwe tuli bannamawulire ffe abasaka entertainment new, abayimbi, abazanyi ba film, fenna abatunula mu kamera naawe mwoli mu industry emu. Omukulu bamuyita Ahimbisibwe Rogers. Ono mbadde ntera bwemba olusi ndaba film za aromatic, climax, nsobeddwa n'endala. Kati njogera ku zino kubanga kati nsobeddwa gwe babadde ba performing ate climax ze zimu ku latest projects zaabwe kati balina n'ekitengejja. Bwemba ndaba wano ebigambo ebisembayo nga balaga cast, aba costume designer na bikimbadde omukulu Ahimbisibwe Rogers, omwana twono naye abasheshe ndowooza baba bakyala. Kale omunyankolo ono Ahimbisibwe Rogers mbadde olumu ntera omulabanga project manager wa films zino ezimu eziba zifulumye, era ndowooza kyekiti kyekimu mwampitidde, era bwampise ntegedde butegeezi nti alabika mpisenga project manager wansobeddwa. However simanyi kubanga of course nsobeddwa mbadde simugoberera, ekyo kyekyamazima. Bwampise angambye siri mulungi nnyo mu kulikodinga abantu era sibyagala by the way. However omutima gusoose kuŋŋamba nti okusobola okukkirizisa abantu nti tobalimba, teekako phone record o recording conversation yammwe. Naye senga w'omutima gwange oba kojja w'omutima gwange nangamba tekyetaagisa. At the end of that day you faaki, why do you record a conversation you've had with someone? You don't need to record a private conversation ate omale ogiteeke ku mpewo. Nengamba I won't record. Bwe naaba njagadde okukyogerako nja kukyogerako bwogezi, buli omu akitwalenga bwakoze ki, bwakitutte, buli omu anjajinge mu ngeri gyanjajinzeemu. Kye sijja kukola kwe kuvuma oba okuvvoola oba ekintu kyonna eky'engeri eyo. Kanjogere bwogezi nsonga yange nga bwebadde, buli omu anaaba agifune ye nga bw'alabye. Ahimbisibwe Rogers wampise aŋŋambye mukulu ssebo, ani yakuwadde olukisa
olukusa olukwata omuzannyo gwaffe. Mu bukakkamu obuyitirivu muzzeemu nti mukama wange ssebo tewali yampadde lukusa lukwata muzannyo guno. Nze neetumiikiriza ssebo nti kale tewali buzibu, genda ondeetere kamera eyo nga sinnakola birala byonna biddako, kubanga byensobola okukola bye bingi, naye kozesa obwangu ondeetere kamera eyo. Nengenda nengireeta nengituusa mu maaso ge. Giteekeko ndaga byobadde oshuutinze. Mbadde ndowooza nshuutinzeeyo kubanga omuzannyo gubadde gwakatandika, of course nga ne characters zonna tezinnaba kuvaayo. Tubadde twakalabako ndowooza characters zibadde nga characters nga 5 ku 6. Characters nga 5 ku 6. Mbadde nakalabako faces nga 6. Bwe ngamba characters mba ntegeeza abazanyi ekintu ekyo. Naye kennyini nga mwali giformatting biriwa byobadde okutteko bye bino nti bwe buno obuklips bubadde nga 3 ndowooza ddakiika nga 3 oba 4. Biformatting byonna, delete all the clips. Nenyiga nenzijjamu. Bwe mmaze okuzidiliitinga n'ateekako smile ennene emalayo amatama. Mukama wange onootusonyiwa tetukkiriza kukwata mizannyo gino olw'ensonga tuba tukyagitambuza mu bifo ebirala bingi nnyo. Kati gwe singa okwata omuzannyo guno ekyamazima oba otufiiriza, buli muntu anaalaba show eno wonna wanaaba agirabidde, singa tunaaba tutegese aba tajja kujja kulaba show eno. Ndowooza bambi abazanyi ba Aromatic Entertainment mukulu Ahmed Lubowa yabagamba ekintu kye kimu. Ekyamazima ono camera person bye yaŋŋamba bwe nali nshootinga akali amaggwa ne ahimbisibwe Rogers bye bimu byaŋŋambye. In fact bwe ngenze okusisinkana Morris Jordan's kaweesi oba kaweesa ku gate ku mulyango kubanga yabadde asolooza, kyekintu kye kimu kyaŋŋambye. Kubanga nze ne musisinkana mbadde mugamba n'ekyokukola interview ne tukikkaanyaako, naŋŋamba tujja kufuna obudde interview tugikole. Ne mugamba naye Morris Jordan's kaweesa mumpisizza bubi nga munnamawulire nga ndaba n'ab'emikutu emirala egifaanaganako ng'ogwange nga mubakkiriza okukola ne bashuutinga show zammwe eddakiika 15, 20, 3 ne mugaana. Kituufu tetukkiriza kubanga emizannyo gino tuba tukyagyongerayo, tuba tukyagitegeka awalala. Kati oli bw'anaalaba ku platform yo oba wala yonna gy'anaaba agulabye, kuba tetumanyi gy'oba ogenda biteeka, aba tajja kusobola kujja kulaba muzannyo guno bwe tunaaba tugutegese. Mugambe kale tewali buzibu, ekyo sikigenze wala kubanga era ntegedde bye bimu byagenda okukola ki okuŋŋamba, kubanga of course mukama waabwe kyekyo kye yakola ki kye yabagamba nti ate kati mukama waffe Ahmed Lubowa yatusindise tujje eno nga takkiriza wa kamera yenna, ate agende clip emusange yasange nga eriyo eyagukutte oba otusudde mu kinnya konze okay tekirina buzibu, naye munkoze bubi.
nti munange kyo kyekyo tetulina kyakikolera naffe munaye batufuga bufuzi batutegerera butegeerezi. Abantu mwenna abali mu entertainment business, ebintu byaffe bino eby'amasanyu, oli muzannyi wa film, oli muyimbi, oli muwandiisi, oli producer, oli video director, oli kyonna kasita oba ng'oli mu entertainment fraternity. Ekintu mpisa kintu kikulu nnyo. Nze FIC nzikiriza nsiiwuuse empisa kubanga tonzikiriza sikusabye lukusa kushutinga kyonna kye mba nshutinze. It's your content. Gwe wayiiya omuzannyo, gwagutegese, gwaguzannye. Naye nange nsasudde ssente zange. Akali amaggwa nasasula. Tiketi yange ndabika nkyagiina ne mu camera baga yange muno. Nzitereka by the way. Ebivulu byammwe ebisinga sibiyingirira bwereere. Aipe because manyi nammwe muteekamu. Guno mulimo muteekamu ate nga muteekamu nga mwagala muggyemu. So oluusi mba saagala kugamba nti ndi munnamawulire nja kuyingirira bwereere. Ne bwe mba mmanyi ku mulyango ayinza okunnyingiza oba nga nina engeri endala gye nsobola okikolamu ne nnyingira, mba njagala oluusi mbawe ssente zino nammwe mugende mukole ki? Mweyagale oba muzikolemu ate ekirala ekyongera industry yaffe maaso. Kuba nange mwendi. Bwe mutabaawo oba oli awo nange sisobola kubeerawo in one way or the other kubanga mwebe nkolako amawulire. Gundi yange njiine eyakali amaggwa mu bbaga yange eno eya kamera. So kyenkoze mbuuzizza ahimbisibwe Rogers nti bano ab'emikutu emirala bemwakkiriza okulaba kubanga olwaliro mbadde n'ensobeddwa live on stage ku Maria Flow e Masaka, at the same time nga mwina ne climax live on stage ku iziti ebadde oh my god ekifo nga kigenzeeko iziti Akamwesi Mall. Bwe naaba nsobezzaamu muyinza okunzijukizaawo abagoberera ennyo oluusi nange bingi ebimba ku mutwe. Naye ndowooza abadde kwa Akamwesi erishe yasooka ali ku Theatre Lab Bonita noza eyaggulawo. Kati eno nga mwine eno nsobeddwa ku Maria Flow mbadde mwina climax live on stage ku Akamwesi Mall ekyebando bwe mba I'm not mistaken. Kati mbadde mbuza ahimbisibwe nti bano okugeza mbadde nkola wano okunoonyereza abamu nabalaba naye abala I didn't take note. Naye ngenza okwesanga egimu ku mikutu gye ndabye ku YouTube nga kuliko climax live on stage, kuliko Kata live media, kuliko Katayira Media TV, kuliko Cavton Music, kuliko Kachumbali TV ne Suzy Reviews 256. Jejimu ku mikutu gye ndabye wano bwe mbadde ndaba baani abateeka live on stage ya climax. Kati mbadde mbuuza ahimbisibwe nti abo bo bakola mwaba walukusa lwaki Saimo mutaddeemu mu list eno? Ekikye nkitegeera kubanga of course Saimo mukwano gwange by the way tutera okwogera, muntu mulungi nnyo sina na kimwogerako, ali friendly, muntu atuukirikika, ye muntu gw'obuuza n'akuddamu, ye muntu kwegamba Saimo sina kimwogerako. Ensonga ya Saimo official etegeerekeka bwe muba nga mumukkiriza okukwata ebintu byammwe, of course kubanga mukola naye ye producer wa Florence Nampijja, mukola mwenna interview za aromatic omukutu gwa Saimo official ku YouTube gwe guzikola. So yafuuka na wawaka oyinza ogamba nti Saimo official
is part of aromatic entertainment. So simutadde ku mikutu gy'amawulire gino gyennokoddeyo gye mwakkiriza content wammwe gyali ewa live on stage lwa nsonga be byabwe bano bo ng'oggyeko climax live on stage kuba particularly gwe mbadde nkebera mbadde sirabawo continuity yonna nti oba mwali oba gyali gi-interviewinzeeko mmwe oba babadde kugamba tewali connection yonna ne aromatic entertainment. That's why njijjeeyo era bwe mbadde mbuuza Yimbisibwe mubuuziza bano bo bakikola batya bo mwabawa olukisa n'alyoka ngamba mbwa abo baali beetaaga na kusibwa bakikola mu bukyamu nnyo nnyini ddala. Yesayimo twamukiza ne mugamba Yesayimo simwogedde nako kuba ekikyo yenze nsobola kitegeera nga munnamawulire. Ne mubuuza bano bakwasa essimu bo mubamu bakkiriza nti abo nabo bakikola mu bukyamu naye olw'okuba babeera eri mu audience oluusi tuba tetusobola bafuga bonna kubagamba nti muggyeko amasimu gammwe temukwata muzannyo. Ne mugamba nti obadde okimanyi nti essimu yange eno esobola okukwata omuzannyo ogwo gwonna. Of course quality y'essimu yange eno ekifaananyi kyekwata si kye kya kamera yange eno gye nnina eya Sony HD, naye omutwe eyina gwa GB 256 GB. Kitegeeza nti at least esobola okukwata akadde akawerako singa mba njagadde ekwata omuzannyo gwammwe. Era nsobola okusasula ssente zange nentula wali mu VIP nenteekako essimu yange eno nenkwata omuzannyo gwonna okuva olwogutandise paka olwoguweddeko nga tolina ky'oŋŋamba ng'abalala b'endabye bakikola. Of course mu VIP mbalabyemu n'eri mu ordinary ababadde okumpimpi mbalabi ng'okuva lwe natandise okushuutinga paka gwahimbisibwe wompitidde nkuleetere kamera yange ng'obwedde essimu zaabwe kweziri bakola ki bashuutinga. Era ku kyentegedde next time singa naaba njagadde okukola content bino bye tuyiriba I will come with my phone mbeeko akafo kange we neetuulira obulungi nteekeko video yange nteekeko kamera yange bulungi nnyo nkwate omuzannyo guno okuva lwe gutandise paka lwe guwedde because I have a memory card in my phone and omutwe gwa 256 gigabytes. So gummala ne at least ne bwemba simanyi bulungi kubanga sikozesa simu kwata videos simanyi bulungi oba bwemba njagadde like 200 GBs ziba zenkanankana na hours meka oba ziba zenkanankana na minutes meka. So kino kindaze nti oli bw'abeera n'essimu ye musobola omukkiriza okukwata show zammwe eza live on stage because he or she doesn't have a camera. Febe mutulugunya yefe aba kamera. Era kati kyentegedde nti nja kukwatanga essimu yange ngende wali nshuutinge kubanga era ekifaananyi kya ssimu eno kisobola okuvaayo bulungi nnyo n'eddoboozi singa mba ndi ewantu ewali a bit near the stage. Ekyo nenkivaako nzizeeyo wali ku discipline. Abange omuntu oyina ensonga gy'oyagala omugamba ali mu nsobi oyagala kumunenya ekyamagezi ky'okoze kyakusindika muntu ajje ampite wembadde nshuutingira nzije nkusisinkane backstage era akikoze azze nampita nti waliwo wali ayagala okwogerako naawe ngenza okutuuka omuntu ayagala okwogerako nange nga ahimbisibwe Rogers gwe mmanyi obulungi ennyo.
naye fine bw'oba obadde olina obusungu bungi nnyo bwe mba mbadde nina omusango nga ndi mu nsobi you can't even greet me because you have something to tell me. Ezo zempisa Ahmed Lubowaza abayigiriza. Oli muzanyi, oli public figure. Nze mbadde nkumanyi, gw'obadde tomanyi. Oyina abakumanyi, nange nina abamanyi. Ennamba y'abantu abakumanyi nene nnyo ku nnamba y'abantu abamanyi. Nze ndabika on average ku bantu 100 ndabika nina akawundoza abantu nga 2 oba 3 abayinza okuba nga bamanyi oba omu. Gwawo wooli ku bantu 100 oyinza okuba nga alhamdulillah oyinako abantu nga talengana oba ng'oyinza n'okuba oweza abantu 5 abakumanyi. Kitegeeza nti omuze omubi gwonna gw'oba oyolesezza guba gujja kukola nnyo amawulire okusinga omuze omubi nze gwe mba nkoze. Trust me. So kati kano kankakutereezeemu. FIC bw'abanga ayina ensobi gy'akoze ate naawe tokola nsobi y'emu. Kubanga ate ekikyo kijja kutambula nnyo okusinga ekyange. Oba ate fembi bwe tunaakola kyekimu gw'ate ojja kuba sigenda kikukozesa kyembadde ngenda okuteekawo naye ndowooza ndaba otegedde. So, munjogere waliwo ebimu bye ntera okuwulira eyo gye mpitira omuntu omu atera okugaa nti tokkiriza musiru kusiriwaza naye mu nsonyiwe si kye ngenderedde okukozesa naye kye njagadde okuweza nti tokkiriza ate muntu wa atalina mpisa ate naawe kulaga nti toyina ate gwe mpisa wadde. You've called me, you want to tell me something, you can't even greet me first, you can't even ask who am I, you can't even ask why am I doing that. Gwe kyombuuziza obuuza ani yakukkiriza okushootinga omuzannyo guno nange ne nkuddamu bulungi tewali. Kikyozeemu okuŋŋamba leeta kamera yo, kikyozeemu okuŋŋamba deletinga buli kyokoze eki buli kyoshootinze, kikyozeemu okuŋŋamba kwesesa kwemenyerekesa kwefula muntu mulungi nnyo mbu tusonyiwe tusaasire biki naye tetukkirizibwa tetukkiriza muntu yenna kushootinga muzannyo guno. Naye ng'abantu bangi nnyo abatudde mu VIP ne mu ordinary mu audience bali mu kukwata omuzannyo guno mu bubba n'amasimu gaabwe. Nze olw'okuba nina kamera nnene ate mbadde mukyererezi wano mu maaso ng'osobola okundaba, you couldn't even answer those little questions I was asking you. Ozemu kuŋŋamba nti ani yakukkiriza okushootinga akali amaggwa ne mukunnyonnyola ne nkugamba saalina saasobola kutegeera linnya lye but osobola okgendayo ku mukutu gwange akali amaggwa gye kali era nakashootinga. Mbwa tewali mukozi wa aromatic asobola kukkiriza kukashootinga. Bw'aba taliwo then why did I shoot? na shootinga ntya? Because I shooted 40 minutes. Genda emyezi 3 emabega scrollinga wansi olabe. I know kuva kwa Ahmed Lubowa abakulira n'abakozi bonna abalaba aromatic entertainment tewali yalaba sheeyo. Omukutu gwange gukyali muto nnyo. Ninako abantu ba subscribers ninako kati nagenzo kebirayo nga mpezeza abantu 2,206 inzo kebiranga be baliyo. Nene bwotekayo video as of now osanga abantu 5 be bagirabye. So sincerely speaking, omuntu
asomyeko ku psychology omutintini nga nze n'omuntu omulala omukulu akozesa obwongo obuzaale toyina bw'omunnyonnyola nti oganye fiiki okwatayo akantu kadakika 15 oba 2 oba 3 oba omusiimuuzizza n'ako kaabadde ashuutinzeeyo naye ng'agenda kukateekayo ekinene ennyo abantu 2,000 be bagenda okukalaba oba 4,000 ate nga n'abo abantu abakalabye bw'okebera YouTube studio ekulaga target audience yo ekulaga baani abalabye baani abalaba content wo basajja bakyala bali wakati w'emyaka emeka babeerawa babeera Saudi Arabia babeera Dubai babeera Doha babeera United States of America babeera United Kingdom babeera Uganda Kenya Tanzania Burundi Rwanda babeera South Sudan ebyo byonna YouTube studio ebikulaga. So you're not looking at all those particulars wabula gwe oli ku kyamukamawo kyeyakugamba ebintu bino ebimu bwe tuba tubiteekesa mu ebiragiro bino ebimu bwe tuba tubiteekesa mu nkola ne ebintu bino bwe tube tubigamba abantu ebimu tuteekamuko okubonga obutintini obuzaale leka kulaga muntu nti you dance kansubire sivumi kubanga si kyekibadde kigendererwa kyange njala abantu muntegeere bulungi. By the way, I'm not attacking anybody but njagala obubaka buno bugende eri ku buli gwe kikwatako and ne ba YouTubers abalala abali eyo oba bannamawulire abalala abaliyo ne bafanizi baffe mutegeere oluusi sitera nnyo kujja mu kamera wano kubabuulira ki kye tuyitamu kubawa content oyo gwe muba mulabye kubanga ekyamazima we pass through a lot and we invest a lot tuba tetwetaaga bibagamba era muba temwetaaga na kubimanya but waliwo olumu lwekiba kyetaagisa n'ogamba kanoko kankayiseewo ekijja kijje intention zange simbi naye nga bwe natandise nga nkugamba nti we can check on ourselves nwe twetereeza ne tumanya nti ffenna tuli bannaUganda nze ali kuziika oba gwali nziika onneetaaga nange nkwetaaga so don't act so kankireke sigenda kikubawo kinene kyembadde ngenda okukubawo kyenkanana kiri kiyinza okuba kisingako ku kiri kyempisizaawo oba ntegeerekeka lwaki akantu kano sikakomya wano ndabanga ayinza okusukka kubanga second zensembyeyo ndabanga mbadde ntandise okusukka yinza okwogera ebiyinza okundeetera obuzibu so eddakiika zino zenjogedde bwe ziba nga ziyina omuntu yenna gwe zikosezza mbadde nsaba onsonyiwe si kyekibadde ekigendererwa kyange naye njagadde okuddamu abamu kwabo bafaanizi bammwe ababaagala gendayo osome comments zaabwe mbakuwadde wano n'abamu ku balabi bange kubanga bwe nteeka ku mukutu gwange babafuuse balabi bange but at the same time olw'okuba gwe nannyini muzannyo guno gwe nannyini content ono they are your fans, they are my viewers, they are your fans. Mubeere bulungi.